tebuza kumpiina netujja mukono wa mpina amaleko simba akagwa omuntu okako instructor wa CAF naye effective wa kufa ate wale mukozi wa gavumenti ek'ekibuga andikamwigiranga okufuna emirimu oyinza okuyinza banamu obutale enkamu y'amaguzi byabwe olwa Buganda era tulaga nti abaguzi bangi neragera tebuza kumpiina netujja mukono wa mpina amaleko simba akagonganya empaka akakiiko obukiiko bungi nnyo obukiiko buza 13 obukiiko obuyati mutayika w'emyaka 5 waliwo abambu simanyi oba yakitegeerwa ngambi lisubiddwa kubanga details ejjakufulumizibwa fofa then zone 3 nga bwemanyi district zone millions twali tufuna kati budget ya Uganda etuwa obuwumbi 4 mpira tugenda kutwala kwa obuwumbi 18 wali kimujesula ya province tuloberekeni olukiiko lwaffe kyanasukulasi kufuna akakadde kamu wanaba yaliwo kafite 3 ojja kufuna kamu kitundu bwekityo katugenda tubirondoola enteekateeka eyo gyengendereze saagala mugikayaniremu nga abantu baba banja sente zaabwe gyewujja details ejjakufulumizibwa fofa then zone 3 nga bwemanyi district zone budget tusobola okugijja mu bagabeezi b'obuyambi tusobola okugijja mu bamemba baffe ne fufa tujja budget yaffe byetuyimirizaawo tusiza milioni 17 nezigwamu yakino okusinga zigenda kukozesebwa zitya mu department okusinga zigenda kukozesebwa nnyo mu misomo n'egwandiisizo eraffe eby'omupiira kubanga omupiira gususse okubeera nti nno gwakusanyusa busanyusa abantu. Omupiira olwaleero guvaamu ssente era tuteekeddwa okuguteekateeka abo abagusamba abo abagulimu bakooki ba administrator n'abo naddala abagusambira ddala babeere nti nno bagufunamu ssente zibayimirizaawo. Omupiira olwaleero tegukyali gwa nduulu. Omupiira olwaleero guyingiza ssente okuviira ddala ku musambi okutuukira ddala ku barefali abakomonsi b'effirimbi. Awo nno ffe nga babaka ba paalamenti tukubirizibwa bulijjo tutekewo etteeka erisobola okulambika enteekateeka ezo nti omuntu bw'abaze n'ateekamu ssente, omuntu ali mu kapiira ayingiza atya ssente era azijjamu atya, omuntu ateekamu atya ssente era afunamu ki. Ebyo byaffe okubeera nti netulwanira etteeka lisobole okuyisibwa liruŋŋamye enteekateeka eyo yonna. Okuggyako ekyo nga tukikoze omupiira tujja kuba tetuguyambye. Ate n'omupiira gukyali kati okusaba era tulina kuyita federation. So okusaba era tujja kugenda mu maaso nga tusaba. So badde nsaba nti nga bwenzize mu lukiiko wano okubeerawoko ngaero wa Buganda by virtue of the fact that I come from here era tulidde bivuddemu tujja kwongera okusaba era nze nsuubira nti tetugwamu maanyi omupiira Kyetume gubeerawo era awo wennyini wava omupiira mu mukono. So n'olwensonga eyo naffe tweyongera okwesabira ffenna ng'okusaba kwaffe okugenda mu maaso. Naye ng'oli mwetegefu okusamba kyesazeewo okusaba kwaffe mukukkirize kubeere nga kukyagenda mu maaso. Okusaba kwaffe kwenkyaliko era kwengenda mu maaso na wano mbadde nzize kusaba era n'omukulu njogedde mu nko naye nenyumya mu nko naye era nkyagenda mu maaso nga nkyasaba. kusenga kugaana okusaba okwo ekitiibwa. Omupiira gujja kubeerawo era nga bwe gubaddewo okuva emabega gubaddewo okubeera ebbanga lyonna. So n'olwensonga eyo mukkirize okusaba kwaffe tulabe nga kutwala emitendera nga bwe giteekwa okutambula. Mukama bawumbize.
balina okukikomya kubanga ensonga eno si ya president wa mpira engini ya Magogo nti Mwami Magogo alemedde okukola kino oba ttiimu agigobye si yange nga mulindwa akulira club licensing. Amateeka g'omupiira ekyo kye gagamba nti twakola buli kyonna ekisoboka okulaba nga tutaasa Kyetume okuva mu Gwokuna tuwandisa amabaluwa mangi mu Gwomukaaga mu Gwomusanvu mu Gwomunaana amabaluwa nga gagenda naye nga tewali kigenda mu maaso. Tugenda okutuula olukiiko olwasooka nga 10 Ogwomunaana nga Kyetume terinayo omusambi n'omu mu system. Kakati ne bw'obeera n'ekisaawe w'osambira ne bw'obeera olina ofiisi naye ng'ate tolina musambi agenda kusamba kitegeeza oba teweetegese kimala. N'ekyo mu mutima gw'omupiira mutwasalirawo Kyetumeddeyo yeetereze. Nze nkyalowooza nti omwaka gumu oba emyaka 2 Kyetume kyasobola okudda nga yeeterezezza. Uganda Regional Football Association olukiiko lwabwe olwatabamiruka nga Obwakabaka bulijjo tuze tukkatiriza ekintu kimu nti ffe tetuvuganya na federation naye tukwatagana ne federation okusobola okukuza okuzimba okutaasa n'okukuuma omuzannyo guno gw'omupiira. Era enkolagana yaffe Obwakabaka ne region eno eya Buganda naye okusingira ddala ne federation yennyini waggulu ebadde ennungi. Nga mukimanyi nti batuwa abakomonsi ba firimbi, batuwa emisomo emingiko mu nteekateeka y'okukuza omupiira, batuwa obukugu obw'enjawulo era tukolagana mu bintu byonna n'obukulembeze obuli mu federation. N'olwekyo tetulina kubuusabuusa ffe ng'Obwakabaka olwaleero nga tukuza empiira gy'amasaza, empiira gy'ebika, empiira egy'amasomero tujja genda maaso n'okukolagana ne bannaffe bano aba Buganda Regional Football Association abatutwala n'okusingira n'ekitongole ekit'omupiira gwonna mu ggwanga ekya FUFA. Kubanga abantu abo gye bali obalaba Egomba, obalaba e Buddu, obalaba mu Kyaggwe n'amasaza gonna 18 wamu aga Buganda. Kakati tukubiriza ffenna oba oli mukulembeze wa mupiira oba oli journalist oba oli muntu wa bulijjo naye ng'ova mu mupiira tubeere bambasada eri abantu abo bonna tulabike nga twongeza ku namba obungi bw'abantu ddala mu kuwagira empiira gyaffe gya provinces oba FUFA drum. Era emu ku mikutu gye tutaddewo ffe gye tutaddewo nga mu assembly ya Buganda region nti ku basambi 10 abagenda mu kampu ya province ya Buganda 6 bateekwa okuba nga bava mu masaza kubanga tuba tubalondoola omusambi ow'Ebuddu, omusambi ow'Ekyaggwe, omusambi ow'Essingo aga amasaza agavuddemu abasambi abo gajja kugoberera abasambi abo kubanga twongera ku fan base. Naye ensonga nkulu nnyo nti omupiira ogugoba olina fan base. Fan base ekisooka oli sure revenue oba ensimbi ozifuna. Fan base ekyokubiri obuwagizi obulina era obufuna. Fan base ekyokusatu amakulu gaakyo nti n'ekyoba otunda kiba kitambula.